Eddy Kenzo akoze ebyafaayo ku kivulu kye ekya festival wali Kololo byonna bina masawo ngenda bambi kutusaako ate ye Grace Khan bambi kyaddaaki avuddeyo ne yeetondera abafanzi bo manyi yabayisaamu eggaali ku mulundi guli bambi avuddeyo n'abeetondera wamu ne Sheebah Karungi ne Spice Diana bonna ebyamazaalibwa mbina masawo ngenda bambi kutusaako naye nga kansooka okwebaza gwe n'omulungi eyasubscribinga ku Wonderboy UG nti darling wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga nawe wetanayo okusubscribinga mukwano mbeera ng'osubscribinga kona ku notification bell ate tubeere nga bugiro yetuteekayo mukwano gwasooka ogifuna naye nga seerabidde ababiva oganika bano nga bakozesa eddagala ly'obutonde okukujjanjaba oba olina kirwadde ki beera ng'obakoonako ate bajja kubanga bakola kati hajati kalodda kulombera edduwa byonna ebibadde byekutte ne bikola ki ne bitta oyagala kugenda bweru biki beera ng'omukoonako ate agenda bbanga kukwasaganya naye nga sinnaba kusimbula badde nkusaba ka video kano kampereka like ate kasobola okubanga keeyongerayo naye nga tutandikidde omwana muwala Jamila Karungi olunaku olwaleero azadde baby boy omulala naye nga tukugamba darling nti congratulations okujjukizaamu katini Jamila Karungi yali azanyira wali mu Aromatic Films era nga yali azanya ne baddana n'abatanzi ba Florence Nampijja naye bambi bato ne bagenda mu America ne bawe naye nga congratulations mukwana era nga Mukama Katonda akome ebbujjero naye nga ate ye Eddy Kenzo manya kakuba katonyetonyemu naye omukulu ajidde mukyooka ajidde munyonyi okutuuka wali Kololo bannange Justino kigenda beera massive era nga byonna ebinaabigenda maaso njaba mbikutusaako ate ye Nakankaka yabagambye bye mwogera abiwulira era talina kyakubagambawo ku nsengo oyo byonna mubikole mwagala bwagazi kumuteeka wansi bannange naye nga byonna byogerwa obutambi butambula ye mukazi wattu ali eno ku church wa Pastor Wilson Bugembe anti yasazeewo alokoke hadde eri Mukama Katonda lwansonga bingi bambi bumusobedde ate nga jjukira mwana muto ko ye kaddukire wa Katonda tomanya Katonda yanayamba ate nga ye mukwano gwe naye nga Nakankaka ate ye Sheebah Karungi mwana muwala ono manyi mwalinga mugamba ati bakolagana na Spice Diana biki naye balabikiddwako mu kabaga wali eri aka birthday ya Sheebah Karungi kyabadde massive nnyo abantu bano babweyagala nawankubadde nga mwabawagizi mwagala okukola ki okuteekawo enjawukana era nga Sheebah Karungi yaguddewo edduka lye erya boutique wamu ne Spice Diana nakola kyekimu yaguddewo Spice Collection naye munnange bafaani temwewumuziza anti mwatandise mbulaki yakopiani bannange ebigambo byabadde bingi naye nga mu maaso awo ngenda bankutuusaako Grace Khan nga yeetondera abawagizi be nti bambi mumusonyiwe era n'omwana we mumuleke lwansonga mwana muto talina buzibu na muntu muvumenze maama naye omwana wange temumukwatekatekamukitereko muwulireko olunaku lwanakera ku mata nenzala omwana oyo ba anko bapostinga ba Eddy Kenzo ba Irene Namatovu baani abayimbi bonna bambi ne bagamba congratulations kana kange tekalina buzibu kindly sigenda bambi munsonyiwe sigenda kubavuma naye mbadde nsaba nkubuulirire olunaku lw'olwaleero kindly tell me I'm polite si byakuyomba what would you feel as a mom bakazi bannanga abali kuno mumanyi ekisabwe kiruma nekikusimba mu mugongo nekikusimba mu lubuto future yo neefa ebyomuziki n'obiwummuzaamu n'oga emyaka 2 gifudde kansiraanemu ositudde omwana wo oli wali avudde ku mwaliira agudde wansi wandiwulidde ki muganda wange twogera mu bwogezi wandiwulidde ki bano ne bajja ne bagamba rest in peace on your page oli mu kuvuma mwana wa munno really baganda bange nze nabasonyiye sibalinaako buzibu